Radio 4 Kampala, Radio 8 Masaka ne Radio 7 Bunyoro. Mwebale abagobere ensonga. Nsanyuse nnyo nange okusanga muganda wange kungu. Banaye abantu bafa batuwuliriza njagala okutwala omukisa guno nange okweyongera okusaasira kwa abenju n'abemikwano ab'omwami Bontwe babadde bakyazanya. Yali yagenda mu America abatakyazanya nnyo naye nga abadde awangalira eyo. Okay. Kitalo bwe bali bwatu na Moti ne padde bitama padde ya fadda. Yes. Kati Moti naye era bagenzo okufanga baya ku Canada nga Moti yatandika New Amarula kati ekigundu kyabwe nga kyasaanawo mu bufunze. Waliwo wamane muva walando. Bisere ebyo. Yeah, so ge mawulira mabige tulina badde Dr. Tusankidde lunaku lwalero. Amina. Kuli hotelero Dr. Ni bulungi sina mutawana mukama bulungi umanyife bulure tubeera wano gomanyi nti twogera ebintu atera ne bituukirira nga bwe tugamba kale ekyo kitusanyusa kubanga mukama kirabika atutaddeko enkola ye omanyi agenda mukama ffe kakati abakristu tukkiriza nti edda Katonda yeyetuumiranga amannya nti waliwo omusajja gwe bayitanga Abraham ye n'amukyusa kakati n'amufuula Abraham n'amugamba nti kakati gwe gwogenda okuba nga ate oli nannyini mawanga kati ate tulina okukkiriza nti kati ogwo mulimu yagwejjako n'agugabira ffe abantu kati bwe nkebera ennyo mu rediyo za Uganda zonna ne programu za rediyo zonna eno programu eno Katonda gye yalagira kati yebeeyogera ku binajja etuuma ate byetuumye ne bituukirira ate eyogera ebinajja ate era n'ebyogerako ne bijja olwekyo ekyo abatuwuliriza nammwe temugiviirako ddala ogenda mumanyi ebiddako abale nnyo Dr. ensonga nnyingi nnyo mu ggwanga ojja kukkiriza tujja ziyita mangu because I need to pick your thoughts ku bintu ebyenjawulo ebiriwo and I want us to begin from the moral side this time round. Okay. Nalebye Katikkiro wa Buganda nga avaayo okwogerako busibufu bw'empisa mu bannabitone mu ggwanga and I want us to begin from there. What is happening leero mu Uganda that abantu bawemula kyere abantu betwanga ebitiibwa industry kitwanga ekitiibwa abayimbi baani today they pride in that teri abagambako Katikkiro lwavudde ne bamwambalira abamu ku bano. Where did we go wrong? Kakati omanyi kakati bino ebintu kyenjagala obitunuulireko ensolo kuba nti ewangadde emyaka mingi ensi njogeraku ensi yonna kakati buli ggwanga eriri mu nsi nalyo liyise mu bintu bingi nga lijja liwangaala era mu buwangazi bw'okuyita mu bintu ebyo ebingi buli ggwanga lizze libaako emitendera n'emitindo kwe lituuka olw'engeri gye ligiseemu mu bizibu ebyo kakati neetoolodde naye gwe kakati oli musajja munnamawulire mu mass communication waliwo gye bayita libertarian theory eyo theory eyo abatuwuliriza temutya kubanga nze diguli yange yasooka yali ya mass communication n'olwekyo mbimanyi bulungi. Libertarian theory yegamba nti bw'oba oyagala okufuna social oba okudevelopinga gye bayita social responsibility oba okuba nti society ekula neva mu bintu ebikyamu eyita mu kuweebwa beetu na ddembe okukola byonna byeyagala okukola nga bweragibwa n'ebirungi engeri gye babikola etuuka ekiseera neeyiga ebyaddala bwe bayina okola ki ebintu bino okutambula naliko waneera nembawo ekyokulabirako era kanjiddemu ekyolupapula lw'amawulire olwayitibwanga red paper olupapula olwo we tutandikira ebiseera ebyo mu myaka gy'enkumi nange nali nakafuuka guild president wa Makerere University ebiseera ebyo nga abantu abamanyifu tuli batono era abantu basinga bo babuuza mbidde balooza mbidde wa myaka 7 6 meka kubanga yambulira banga kakati atenga twabanga batono abawulirwa kubanga emikutu gy'empuliziganya jjukira gyabanga mitono
amawulire gabanga matono kati nga nebe bagokolako nabo tuli baki gatono. Red Pepper lyeggulire lyasinga okuleeta abakolebwako amawulire abangi mu nsi kuba yo yatandikanga social media. Okay. Era nga yeeyogera okusinga eteekako bifaananyi bya buwemu abali obwerere abali kuki ebiseera ebyo nze nali nguze n'olupapula lw'amawulire baluyita Financial Times nga ndufudde Financial Trends. Abatuliza natandika danza okunoonya sente era sagala mumbalire mu time eno naliko omutembeyi nemmaliza nenfuuka agent ate nentandika okwekolera ebyange kati olupapula olwo ne tuluddukanya nga MTN etuwadde ebirango nga tuli b'amaanyi. Red Pepper olwatandika bwe pa nga yekuba byabuwemu ffe tuwandika ku byanfuna economics biki abatuuza kye muba mulaba nga nze byenfuna mbimanyi bulungi kubanga nabyesomesa nga nze. Kakati naye tutuuka ekiseera nga empapula z'amawulire zikyagulibwa ng'oli okugula olupapula lwa Monitor ne New Vision ebiseera ebyo ne Financial Trends olwaffe ng'aba alina okwekamu ka Red Pepper munda akaliko ekyebiwemu ekiri obwereere ng'okusanga faaza yenna oba bishop oba seeka ng'akutta olupapula lwe takukiriza ddukebera kubanga munda mulimu ka Red Pepper mulimu sitoole gyali mugoberera haina balina omugwa haina nze omukuba gunyumirwange nnyo abantu tebagala kwogera mazima babinyumirwa. Waliwo omuyimbi wano omu yayimba n'agamba nti bazala omuziki gwange mu bantu naye ne beggalira mu nju ne baguwuliriza. Kakati abaana bano singa tebalina muntu awuliriza bintu byabwe bye bayiya singa tebabiyimba because kati ffe kitegeeza waliwo demand ya bino demand driven. Omuvubuka waliwo omuvubuka w'erinnya erimu ndyerabidde naye ye yagamba n'okugamba nti yakamanyibwa nakaba babiwulira bamitaliri puzzle yakamanyibwa naye nga yayimba dda naye ng'ebbanga lye lyonna yalimala ayimba by'amakulu tebabiwulira lwayimbye bino bye baagala ne babikola akuse wa kitalo nnyo. Societies nyingi eziri organized. Red Pepper oyo lumu yateekako yakuba olupapula lw'amawulire olwaggwawo ku ssaawa 5 ez'okumakya naye nga lwaki luggwawo mangu kwaliko ogukyala nga guli bwereere. Ogukyala ogwo gwali bwereere nga guyimiridde ku mmeeza kati nga waliwo akaana akatoko kayimiridde wansi aw'emmeeza kagutunuulidde katunuulidde obwereere bwagwo nga kifaananyi kiri ku front page era ng'omutwe omukulu guliko nti map reading nti kati kano akaana kano kali mu kusoma maapu kakati ssaawa 5 nga tewakyali lupapula ku street. Njagala okutegeeza olupapula olwo lwatambula ne lutambula nga balulese ne lutuuka ekiseera kati bannannyinirwo ne batuuka n'ekiseera nga babaggalira bwe babata naye ng'ekibakwasizza kiki bawandiise zi investigative bawandiise ku intelligence matters eza internal security organization nga bayina ne file we bagijje ne babakwata oba kitegera nga lutandise kati nga luwandiikira ddala bintu out of a libertarian process nga baluwadde beetu ne lukola bye lwagala lwatuuka ne lukola ebyetaagisa. So n'olwekyo nze sikkiririza mu muntu awera bintu kubanga togenda kufuna kkomo lya kuwera wawe ligenda koma njagala tukitunulire broadly buli lwona agamba nti ekitaagalibwa okiwera. Nze juzi wanedda baali baweze enyegenyege gwokimanyi nti wano baali bagenda kuwera waliwo ekigundi awo bakiyita nyegenyege kivulu ne bagamba era omukulembeze omu nankubira essimu ng'awulidde ku rediyo nga nze nkiwagida kuba nze mbasigenze eyo naye nkikoze eki nkiwagidde naŋŋamba nti oyinza otya okuwagira nyegenyege ng'okimanyi bulungi nti abantu bambala bukunya kyonoona ebyebuwangwa byaki ebyeggwanga ne mubuuza nti okwambala obukunya kwonoona ebyobuwangwa bya Uganda n'agamba nti ne mubuuza nti bw'ogenda kekala mujja n'oyogera statement eyo bakukkiririzaamu
kubanga bo tebambala ate byebyobuwangwa. So nolwekyo ndowooza twegendereze. Nze nalabako Kabaka Mulamba wano oba ye King Muswati owa Swaziland yeyingira wali ku entebe yansanga mu VIP nga nange nina genda nga yalinga ali obwerere naye nga bwatyo bwe yanyumye okuva mu Bwakabaka bwe ate nga akulembera nsi. So njagala abantu baffe bategeere gwokimanyi nti ensi amawanga agasinga mu nsi yonna okufuna mu music gwe bwengogera oyinza obuwanga toyina luyimba lwabwe lwomanyi olw'engeri gye tweyisaamu wano ng'ogyeko America kuba yo bwe nkugamba nti kati ye top obeera omanyi ennyimba zaayo naye kakati mbuulira kuba eddako Japan nyimba kizoomanya ezo Japan ensi ezisinga okufuna mu music okusinziira ku IFPI history kati eddako UK eyo oyinza okuba omanyimanyimu ennyimba naye kakati Germany yeddako siyina lwemanyiyo France Canada gwe mbulira ennyimba atya Omukanada yayimbye nnyo ebbaala neekeesa Italy kale Italy oyinza okumanyamuko Netherlands South Korea nayo nesto nayo wawulidde ensi yonna eva mu Africa nedda Spain Russia kati gwe mbulira ennyimba ez'Abarussia China ne Mexico lwaki abo be basinga okufuna mu music nga Africa wano ekyamazima kati ebitundu 7 ku buli 10 tuwuliriza nnyimba z'Abafirika Nigeria lwaki tebafuna kubanga tuyina embeera gye twagala okwekuumiramu etali ntuufu. Omuntu nakugambye libertarian theory abayimbi bano nga sinaba nagenda wala mu kyembazi zange nina department number ya entertainment law ekulemberwa munamateeka bamuyita Benjamin muje lina eddembe lyammwe lye mulina ery'okukola buli kintu nga kye mwetaaga. Mu America tewali muntu gwe bagaana kweyambula naye bw'ofulumya olutambi nga weeyambudde olwo olutambi bakugamba kuwandiikako buwandiisi parental guidance 13 zino firimu baziraba ssaawa bweziti luno oluyimba kubanga ekyamazima nakugambye nti Red Pepper wano yateekangawo ebyobuwemu abantu nga bagivumirira naye ng'omanyi kye bakola nga mu lupapula lwa monitor mwateeka ka Red Pepper n'atambula nakufaaza zini mulazi ya mukatuliki so nolwekyo njagala mumanye for example doctor nze nafunye obudde nenjogera ne Gravity omutojjo ng'ojjeko kubera nti nyumiro nnyimba ze yes ni mukwano gwange nangamba ebintu nga bisatu ekisooka agamba tawemulangako era taliwemula ate simuwemuze era nanchallenge nga nagakungu nina ennyimba z'omanyi ezimu ku zo bwe njogera ku lumu ku luyimba kuzimu ku nnyimba zange okwepiica nagamba okwepiica kiva mu picha bifaananyi picha kigambo kya Luswayiri bifaananyi kati wewe okwepiica bifaananyi twekubye ebifaananyi naga mu Luganda ekigambo okwepiica gye kiri kitegeeza ki kimu kati wali olimba olwalina oluliko kati yakafulumya oluyinza okubeera nga lwe lumu kuzamuletedde obuzibu ayogera ku abanyongo bamanyi edda wetwali tukula kati wetwali tukula abantu bava mu West Nile mu Northern Uganda ekigambo ekyo kyakozesebwanga nnyo in reference to them era naye mu luyimba lwe aboogerako nti abeggulu mu luyimba olwo kati yebuuza yakuziza musango ki because there are those who interpret it as okuwemula aganze sinnawemulako but he has been judged already bagumusalidde dda ne ba passing on judgment ne bawa directives kati yebuuza ki kigenda mu maaso kakati njagala okubuulira abantu baffe batuwuliriza nti ebizibu ebiri mu eggwanga ekyamazima olwaleero saawa eno si luyimba lwa Gravity oba ani oli omulala gwe wagambye liripazo come again ebintu ebiri mu eggwanga kati saawa zino si luyimba lwa Gravity oba olwa liripazo. Njagala omuntu yenna awere ennyimba zaabwe asooke kwogera ku bituluma ng'eggwanga omanyi nti e Kenya
revolution kati ekulembeddwa bannaddiini. President wa Kenya abulwa kati church emuyita naye ng'eyita bamuvuganya kubanga bo baagala aveeko kati. Omanyi nti bimusobedde asisinkana bano n'asisinkana n'aweereza emmotoka empya Bishop n'agizza agigaana n'agamba ojagimpa nga okulonda okujja kuwedde kakati kakati abakulembeze ab'enjawulo mutandika okwogera ku nsonga kati ezirumira ddala eggwanga. Tebagenda kuinterpretinga ng'awagira obuseegu. Kati obuseegu kye ki mu kutegeera kwo? Obuseegu kye ki? Abuuza nze? Kubanga nze nandirowoozezza nti kyandimenya amateeka omuntu okwogera ekintu nga si kituufu. Kati at least bano betuwolereza tebabyogedde. Naye njagala kukulaga nti oli ne bwasituka n'abyogera oyina okutaasa n'okulwanirira eddembe lye ery'okukyogera wadde gwe toyagala kiwulira. Omusajja omu omukulembeze wa America yagamba nti if all mankind -1 were of the same opinion, noza yali Thomas Jefferson's, if all mankind singa abantu bonna balina ng'ogyeko omu balina endowooza nga y'emu, mankind would be not justified in silencing that one man than he if he had the powers to silence mankind. Ndi abantu bonna tebandibadde nga bawagirwa okusirisa omuntu ono omu yekka ayina endowooza eyawuka ku yaabwe okusinga ye omuntu omu okusirisa bano abangi. So n'olwekyo ekisookera ddala si kituufu nti mu Uganda eno yonna mulimu omuntu atayagala kuwulira bintu ebyo. Si kituufu. Si kituufu mu Uganda waliwo ababinyumirwa bonna babinyumirwa. Naye enjawulo abamu bayogera amazima nti babinyumirwa abalala teboogera. Abamu babiwuliriza bali mu kisenge kyabwe abalala basobola okubeera mu because gravity y'omu kati ku bayimbi tosobola kubala bayimbi bataano mu Uganda abasinga notabala gravity. Their production is demand driven. Ebyo ebintu bye bakola basinzira kuba byagala abagenda bisasulira. So there is demand for their content. Tebandi bikoze nga teri abyagala. Kati ababani nga bano ababyagala bati bamazeeko ddembe lyabwe. Ateka kati dekirala waliwo enjawulo. Nga wagenze edda waliwo munnabyabufuzi omu bamitanga mukyala Meria Kyambadde. Omunakomawo naye mu nnyonyi. Nangamba obuzibu bwe yasanze kati eggwanga limutabudde nti luli yali akyali mu palamenti nga yabakiikirira oba Mawokota ndowooza. Waliyo kati Hildeman. Nga amaze okuzimba eddwaliro maternity hospital nga y'amaanyi nnyo ddwaliro nga lyakuzaaliramu. N'akola omukolo munene abantu ne balya ne banywa. Era n'amanya kati akalulu akakoze eki akawangudde. Abaavuga emmotoka bw'ati avaayo n'asanga obukyala bwalinga 16 bukadde nga butudde ku kkubo naye bwo tebwazze. N'abuyimirira n'abubuuzaako n'abagamba bannaye ndowooza kyenkoze mu kirabye ne bumugamba aleka kati era kati ffe nga naffe bw'otulaba eyo tuli batuzaalirayo ddi ffe akaffe katuweere wano kakati waliwo omuntu ogaana ekintu nga ye asusse emyaka egikyetaaga kati tokigaanira bali. Please, could you please say that again? Waliwo omuntu okugaana ekintu oba oli awo ng'osusse emyaka egikyetaaga kakati gwe ate ogaana ekintu ng'ate bo bakiyimbidde abantu abali mu myaka egikola ki egibyetaaga ate nga mubajja okuyita bakule ekyamazima nga naawe wewakulira wabiwulira kati wandibadde tobimanyi. Kati omuntu alina kuyita mu kuyiga nti kino kikyamu. So abatabyetaaga baleka ababyetaaga babiwulire kubanga bali mu kisaawe ebyetaaga ababiyimba babiyimbe. So ogambye oli mwetegefu okuba lawyer w'abano. Eddembe ly'obuntu mwe mulina eddembe kungu ly'oyina kati gwe okumpita omusiru gw'oyina eddembe mu Uganda. Teriyo musango gw'oyinza kugenda ku poliisi emisinde miyitirivu nti omusajja yanvumye. Omuntu oyina eddembe gwe okujjako nga pulezidenti
naye nze n'omuntu omulala yenna gw'olina eddembe ly'omuvuma lumuyita ekintu kyonna eddembe eryo abantu tebalimanyi kyova olaba babakangakanga ne babatwala ku poliisi ne batwala mu kooti ne bafuna beyiro olw'okuba egyo emisango bajja gisinga naye tebaagala kuno okutawaanya okusooka bakuyitemu ekyokubiri tebabeera na balooya babajjukira babakutte kibaffe passing on judgment without listening to these people tekikkirizibwa principle y'amateeka enkulu mu nsi yonna mu nsi ezikkiririza mu common law oba ezaalize ensi zonna zonna zolaba ezaaliko amatwale ga Bungereza mulimu principle gye bayita audi aliteram partem tokkirizibwa kusalira muntu musango nga tomuwuliriza teyewozezaako wana ate mu ssemateeka waffe ne tukireetera ddala ne bakiteekamu tebakiwandika mu luno olulimi naye nkugambye nti eyo yali international principle bagiteekamu titokkirizibwa kusalira muntu yenna musango okujjako ng'oyo omuntu omuwadde omukisa neyeewozaako n'akutegeeza kye yabadde ategeeza oba kye yabadde akoze so n'olwekyo ekyo kimu ekyokubiri eddembe lyammwe eriri mu chapter ey'okuna eya ssemateeka wa Uganda libakkiriza okuyiiya n'owanika n'ebigere n'oyimba ne kye wayiiyizza. Good. Nasasira aliwa no bamita Nasasira Nathan agambye he is following, but honorable, could you repeat for us the principle? Yeah, the principle is audi alteram partem. Audi ngazi ne moloka za audi alteram partem. Ngeno njagala okujwa attention olunako olwalero oluvannyuma lwa Katikkiro wa Buganda kuvaayo n'alangirira nti ennyimba z'abayimbi babiri Gravity omutujju ne Lily Puzzle tebazanya ku radio za Buganda ne TV. According to him ennyimba zino zityobola bazirengejize ononamu abaana n'ebirala, but Honorable Mbidde omulidde agambye there is nothing wrong with what these musicians are doing and he is ready to defend them at all costs. Njagala kunoonyako omwami Gravity omutujju yogereko naffe okwongera okumutegeera obulungi ku nsonga eno olunaku olwaleero. Sebo Gravity tukwaniriza oli live ku Radio 4. Sebo oli otya munnange? Ndi bulungi muganda wange. Mwami Mbidde mumbuulizeeko. Ali wano. Sebo jebale. Andi steady. Oli mutya? We tuli wano ku Radio 4. Muweereza. Weereze gwanga. Yaman. Kiki ekiriwo nalabye nakatamike nalabye nga olabye kuli mwennyamivu. Ranga toli mativu n'ebigenda maaso ku bamu ku mu abayimbi. Ensonga ezo si ntuufu. Nze sivunaanyizibwa ku ndowooza ya muntu nangeri gya interpretinga ati wange. Nze ati gwenkola mba n'ensonga lwaki nkoze ati bwetyo. Ate nze ni musanyusa. Ate ndi creative artist. Muso creating ekintu nganze. Sobola okubaako kyennyimba nga ntegeeza kirala. Naye bw'ova eri n'ojudginga from nowhere nga tofunye side yange. Sirowooza mbu oba kiba kituufu. Ddala nga omukyala Fiina Masannyalaze ne ttiimu ye nga bwe baatudde ne basalawo ne boogera bye boogedde. In fact sijagamba mbu baasazeewo kuba tebasalawo. Tebalina maanyi ago, tebalina na buyinza busitopinga kintu kyonna. Naye nga babuzaabuza abawagizi baffe ne bakasitoma abaffe abatugula. G'ovaayo n'oyogera n'ogaa Gravity omutujju lwakuba ayimbi oluyimba oluli valuga gwe n'okijja n'okipaatiikawo buli valuga naye nga towansonga luli valuga awo. Bw'oba obuzaabuzizza oli omuwagizi ayagala Gravity omutujju. Oli abadde agenda okugula Gravity omutujju mu nnaku zino ze tulimu eza festival season mwe tunoonyeza ssente. Oli yajjaga baamustopinze oyimba naye nga si kituufu era nga tebansitopinze. Well, Gravity ate nze music owange kungu muyimba according ku bintu ebibaddewo ebyogereddwa kwanza sirina kigambo kipya kye creatinga. Ojjeko n'ekiringa ekipya ekyayinza olaba ng'ekipya the slogan ezikozesebwa mu ghetto mwe tukulidde ffe. Tegera picture, taking a picture okwekuba ekifaananyi bw'okyongerako kwepiica bw'okyogera bw'otyo oli yenaagamba mbu owemudde naye ng'okwepiica wano mu Buganda kitegeeza ki?
tekiriiwo si kigambo kya Luganda tekiriimu mu Luganda kutegeera bwe nkugamba omunyongo ze nenkwata nenkola short form nengamba omunyo mbasiwe mudde gwe kiba kuggwe gwe kirowooza bw'otyo tegeera naye anayimbye omunyongo w'eggulu ffe twakula tumanya abantu b'engulu balina nickname oluusi naye manyi waliyo ne tribe eyitibwa abanyongo engulu mu Northern Uganda nakula manya ekintu ekyo kiri bwe kityo ne bw'obuuzaani buli omu akimanyi nange bakimpitako olwakala yange ne bagamba gravity munyongo munyongo ku ssomero gye nasomera ku Odi Kampala nga bagamba oli oyo gravity munyongo nga bamanyi nvangulu naye nga nva mu east tegeera so ndowooza ensonga z'abantu abo bazikutte bubi era nkyamu era sizikiririzaamu kubanze siwemula ebigambo ebiwemula mbimanyi nesa bikozesa okitegeera okuwa ekitiibwa abantu benyimbiramu sabikozesa ate sikiwa mu mateeka wali etteeka erigaana omuntu yenna okozesa ekigambo kyonna mbu olwenyini lulimi gwe kino tolina kyogera sikiwa oba gyekiri ekirala mu ati singa basobola okuba nga babaza amateeka ne bagamba amateeka ge mutambulirako gali bwegati na bwegati then bw'omenya etteeka eryo awo nga baluka bakuvunaana naye simanyi omuntu ova otya n'ovunaana omuntu naye nga tewateekawo mateeka ge batambulirako oba nfuna kuwulira gwe toyinza kuva eno ogamba ono munenya lwa kino na kino na kino naye nga amateeka ago tegaliiwo okay well gravity ate ekirala otunuulira music wange museka mutunuulye copyright yeetuuseewa nga tebannaba kutunula music wo batuleko ne copyright copyright etuuseewa nze abantu bennyininyini adde batupiininga era nga batuwaayiriza mbuno tuwemula tukozesa olulimi bubi nze kani guno omwaka mpise mu bintu bingi nnyo naye kwabo bennyininyini sirina gwenda byambeereddewo mu mbeera yonna nga bawoza babeererawo bayimbi kitegeera tubonaabona noshootinga zividiyo nobonaabona opromotinga oluyimba okukola audio nayo iri naavaayo natucreatingawo ekintu kye gwakukyayisa abawagizi bo well akade katwala gravity tuyanza akade kotwa but muzaako ki oba gwe specifically uzaako ki honorable Mbidde agambye yemwetegefu kuba lawyer wo n'abalala abali mu kutya obulemu bw'embiri kuba nsiimye nnyo honorable Mbidde bw'aba asazeewo atuyambeko ku bantu bano amazima abazanyira mu mulimu gwaffe n'okuwaayiriza kwakuze nkutwala nga kuwaayiriza ekintu ky'otalinaako obukakafu era nja ssanyuka nnyo weewaawo teri gwe basitoopinze ebyo nga bwe mpulidde nga onaye bagamba omuntu alina freedom of speech tozalupa omuntu mbu wanvumye nodduka ku poliisi n'owandiika guni anvumye bikoze bitya n'okola statement kizibu bwaba ayogedde nga tebanabiteeka mu buwandiike nyinza obutaba na move ndala okujjako okugenda maaso n'ofulumya music wange okay naye banaakera ku makya ne bateeka ebintu mu buwandiike oba nembako wengenda oyimba ne bagamba tukusitopinze then nja kudda ku plan B. Alright tukuyanza mugana sigalako ng'owuliriza kale neyanza nnyo neyanze abalenyo oyo mwami Gravity omutujju honorable omukulu omuwulidde omukulu Gravity omutujju nga nnyonnyola osobola okutwegattako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku Facebook ku YouTube ne ku TikTok. We are streaming live ku TikTok noonya Radio for Uganda obeere ng'olaba Dr. Mbidde nange olunaku olwaleero. Well honorable uliwene mu break obadde olina kyoyogera oluvannyuma okuwuliza Gravity. Kakati bannange abatuwuliriza muwulidde Gravity omutujju. Kakati oyo omutujju oba mu Uganda n'omutujju w'e Somalia baani be mwagala abo ababiri kuba bombi bakola ku nsonga za kufuna ssente. Somalia waliyo omutujju naye muyite Gravity omutujju ye okukola ssente bamusiba bomu ne zijja zibwatukira mu katale natta abantu. Ono yayimba bigambo ku bombi ani gwe mwetaaga kuba bombi bavubuka era ekigambo shababu kitegeeza bavubuka. Mwe muddawo ne mugulira buulize ali shababu kitegeeza abavubuka tebalina mirimu tebalina kyakulya tebalina bali mu kukaayana. Kati abavubuka abaffe be tuyina wano nabo batujju bo babayita Gravity bali babayita ali shababu. Gravity byakola nga ayimbye ne bali be bakola nga bakasuka bomu oyagala kochi kuba bombi nabo balina okubaawo.
ekyokubiri kigambo kiki yayogedde. What the explanation here? Is it convincing? Kubakiche waliwo nomi mbadde nkebera wano waliwo omuyimbi omulala yayimba oluyimbi ino ngifunye wano ayagala kuzannya muko ayimbye ekigambo ki oyo yayimbye ate ekibi ono omuyimbi nno era simanyi kungusinga okanoonya kuba kano kali ku simu yange gweteka mutesi mpenko ni by Yoweri Museveni yeye yayimba oyo muyimbi oyo gumuwulira obayita Yoweri Museveni ate yeye yayimbe ekyobuwemu kati yeye yali anoonya bululu ono yetayimbe kyabuwemu anoonya kubeerawo kubanga buuza kino mu Luganda gye kiri tekiriyo daga twakula tumanyi kino si kyangu omuyimbi okuyimba ku stage n'omala okuyimba n'odduka emisinde n'okkirira mu bantu obasomese kyekitegeeza bannange omulimu nga munene n'oyimba n'ogenda mu bantu obasomese n'odduka mangu nga tebannakiwulira obasomese kakati waliwo akuwawudde onamita Patrick agambye nedda Honorable Mbidde President yayimba ebinwa engarama zizire nga zishunde ebinwa nono yayimba oba ebinywa I don't know something nono yayimbye omunyongo kyengezaako kugamba kati olaba nze bwenkiwulidde obubi nokola interpretation eyo kati bamuwere kati kyengezaako kugamba it is a libertarian principle esobola okututuusa ku responsibility abantu olina kubaleka kati olabye nti oyo olwokuba abadde n'eddembe ery'okunyinyonnyola awuliriziddwa mu principe eri audi alteram partem kati gwe ono muyimbi Museveni omanyi nti kakati afunye fair hearing ku programu eno kati singa tuluweze nga tannaba kwewozaako yali badafuna looya nga ggwe n'akaabire nga banyigiriza mwambidde mwakoze bubi n'ekkungu ku radio 4 kuwera oluyimba lwange singa mwampuliriza nandibanyonyodde nti nayimba kino so kyetugezaako okukola society y'eggwanga tuteekeddwa gikwata obulungi kakati gwe gy'owulira ennyimba waliwo bano abakyala abazina amazina ku mikolo babayitaani abo mukyala mukulu nnyo ennyimba ez'ekiganda ezo Nandujja walawuliriza ebigambo bye bayimba bw'okola interpretation ng'obiwa obudde waliwo gye bikutwala nti tuziwere kyangu nnyo omuntu okuyimba gwe atategedde birungi gwe n'otegeera bibi toyinza kati kuwera ng'osinziira ku bibi waliwo n'omusajja awo bamuyani yayimba gyagenze sibbunga abadde aba wano agenze gaba ku mazzi ezo nazo tebannaziwera baziyimba nno ku rediyo zonna. So why are they getting so hard ku bakulu bana babi? It is not good. Naye n'abakulu basobola osobya ekyo ekintu kisazibwemu omuntu eyawandise brief eyawekitibwa Katikkiro agisazeemu teyabadde nungi kubanga ensi bw'ogikkiriza n'ekola template fe tulina kye bayita template n'eteekawo akatabo akakkirizibwa okuwera ebintu temusobola kumaliriza na kutegeera bagenda kukomawo okuwera. Well, Lutabura Gambia Honorable, let's be sincere, okay? What message do you pick from Gravity's latest song? Tell us. Owoku Widomita Mukasa James, again, don't compare Nandujja and Gravity. For Nandujja's words are hidden in the James Musai Guam 7. Kakati omanyi kati kye batamanyi. Kino kiringa kati obalaba abo endowooza yoyo n'eyange n'eya Gravity n'eya Kungu tizisobola kufaanagana olaba n'enkima tezisobola kubeera ku ttabirimu kyojja mu bye boogera byonna nti buli omu alina okuba n'endowooza ye akkirizibwa ebeerewo oba otegera kye ŋŋamba gwe Gravity akugambye nti ayimbye gwe ogyemu music ogyemu message si buli muntu ayimba nti aba ayimbye ofunemu message. Ebigero by'okuyimba byanjawulo tuwuliza music for different reasons. Nyinza okuba nga mpuliriza kufuna message nga mpuliriza kunyumirwa nga mpuliriza kuzina si kituufu nti buli yimba lulina okuba mu message etya
etya nkugambe wana ensi ezisinga okunyumisa ezisinga okufuna sente mu nnyimba ennimi zonna zenjogeddeko wano ng'oggyeko Abamerika ne Bungereza temuzimanyi wano e Uganda. Kati omuntu kati waliwo abayimbi ababiyimba nga luyina n'okuggwa nga tirubaddeemu kati oli bw'ayimba n'agamba sitalios ndi nani ndi boss something like that. Kati gwe obaira ofunye message ki naye ate nga lunyuma waliwo nti tulabye ennyimba nga bada teri yali aziweze. So kati omu message aba yayimba ofune message nedda the slogan gravity zayogeddeko that we are supposed to be creative. Mubere badaye mwagala eddembe. Omuntu yenna alina kasita amala okuwera music ajja kuzzaako kuwera ndowoozayo ku kyowagira. Temukkirizanga wano wabangawo okulonda okuba akalulu ku bibiina by'obufuzi babite oba tebabita. Ebibiina by'obufuzi ffe twali ku university naffe ne tuwagira DP okugaana okwegatta mu kalulu ako. Nga bagamba nti tebalondako ku human rights tebalonda zibeera zaabwe bange dibaawo nga ddembe lyo tewetaka kubako kalulu era tetwakeegattamu era President Museveni neyekolerawo ebibiina bye ebigenda okubaamu abakuba akalulu ako kubanga opposition yeganye byebyali bikulembera olw'omushana Wilson Ochegere andibako bannayuganda tebajjukira bannayuganda beerabira nakugamba wano bannayuganda be bantu abasinga okwerabira balinga bolaba embizzi baga embizzi eina memory span ya dakiika 8 enjovu empologoma esobola ogigoba mu dakiika mu seconds 8 yeba yerabidde nti bagigoba ngeyimirira kulya muddo. So nolwekyo bannayuganda mutegeere freedom kyekisingira ddala obukulu. Ashraf Kajiri akugoberera wano honorable agenti twesonyiwe ebintu by'ebigambo ebimu kubanga mu byafaayo Uganda yayina omubaka wa parliament ng'akiikirira bubulo bamuyita Edward Wesonga n'ebirala. Aleka kati ate nawulira mutabani wagenda kwesimbawo ojja muwulira ne omuyimba buno oluyimba wano ng'oluwera nga kati oluwera olwo omanyi nti twagenda bogera kati bamita Andrew Kamana kati olaba gotya nokyogera fe tuli baloya fe tutya actually mbaka parliament gayogera kwa mita Edward Kamana Wesonga yafa yali mbaka wa bubulo isi yafira mu accident lubuto ayi tukola gondi yali etukende Burundi kati nayo mkwano bako mbaka bamita zalinda kawuki kakati era yankazaako mbidde maana twagende Burundi abatuwuliriza nga buli linnya lya muntu lisembyayo maana Katonda kati gokyogedde ntikitegeeza Katonda naye waliwo omubaka yagamba naye bano abantu nga bettanira nnyo gundi kakati kubanga buli linnya mbu lisembyayo ki ekyo kakati njagala okubuulira gwe ntegeerayo gy'otegedde ekintu si ye minzaani gy'olina okukozesa okusalawo oba ekyo ekintu kirungi oba si kirungi eyo minzaani si ntuufu eyo ndowooza yo ng'omuntu don't impose it on others. Ekyokubiri mwettanire nnyo eddembe okusinga okukukaka okukola ky'otayagala oba kyewandiyagadde oba oli kyayagala okole. Bw'ogenda mu zoo abatuwuliriza zoo zibeeramu ebisolo. Izeboya gambe waliwo essomero liri Soroti baliyita kacha something eyo era kakati beeri ekyo ekigambo kirina mutawaana kiryokke bw'ogenda mu zoo ojja kusanga nga omanyi njagala kulaga nti eddembe kyekisinga lisinga n'okukuwa buli kyeweetaaga gwe okuba n'eddembe okukyenoonyeza kisingako gwe okukuleetera buli kyeweetaaga. Lwaki bw'ogenda mu zoo muno bakumira ebisolo by'omu nsiko osanga empologoma nga n'abagenyi bwe bakyala buli mugenyi asuulayo ekifi ky'ennyama n'osanga enkima nga baziwa amenvu embwa bazisuulirayo. Naye bw'oba oyagala okumanya okuwa empologoma eno ebyokulya n'eddembe lyayo kikyeyagala gwe sumululako ku keegi emu tegenda nakujjukira nti bagireetera ebyokulya eyagala ddembe edduka buki buddusi olugulawo. Abatuwuliriza mwagale nnyo emirembe gyammwe
okusinga okubakubanga okubatambuza mu kkubo ababakuba lye beetaaga mutambuliremu. Mmwe eddembe lyammwe lijja kukuleetera okulya keweeyagalidde okuleka kootayagadde. Libertarian theory nze mbiddeeyo gye mpagira nga social democrat. So bakole ki at the moment? So olunaku olwaleero ekisooka mweyongere mu maaso nga muyimba nga bwe mwagala. Era nammwe abaagala okuwuliriza ennyimba mweyongere mu maaso okuwulirizanga ezo zokka ze mwagala okuwulira. Okitegeera? Abantu bonna babeere n'eddembe lyabwe. Kakati bwe kinaggwa abaagala obbakwatako era njagadde nnyo Gravity agambye nti ye kasita analaba ekintu kyonna nga kyabuwandiike awajja kugenda ku siteepu eddako. Kakati mutandike okwetegereza ebintu mu mateeka bikolebwa mu ngeri bbiri, either expressly or by necessary implication. Nti ekintu kisobola okukolebwa nga kikoleddwa ngo omuntu akiraba bakiwandiise bakikoze ekiba oba omuntu ayinza okukola ekintu nga kyategeeza okitegeera. Okay. Eddembe ly'abayimbi mutandika okwekumaakuma kati. Okwambala nga bwe mwagala, okuyimba nga bwe mwagala, okukola. Kakati ate ndowooza naffe tugenda kutandika okunoonyereza ngeri ki gye tunaabakuumira mu ddembe lyammwe. Well, njagala kuyitako mubaka bw'abantu abali ku TikTok. Tuli ku Radio 4 Ensonso zigenda ku TikTok kati we are live. Ojja kuba ondaba butereevu nnyo. Ojja kuba olaba Honorable Dr. Fred Mukasambidde. Please keep those messages, keep those comments. Abazitaddeyo ono agambye but Gravity sings in Luganda, we should consider the language he sings in. So nakugamba movement voice agambye bawere abeyambula bave ku bayimbi baffe. Onagamba omunyongo is not a bad word in Lusoga, it's not an abuse. Onagamba I know that school in Soroti which we are talking about, okay. Ono bamita laika agambye nze Zulaika Nalukenge Bukomansembe, bad words in Luganda are not bad words in other languages. Ono Mukasa James agambye fe twagende Kenya ne tuyimba oluyimba lwa kuuma baana bo nakulabira. Kati kuuma kitegeeza kintu kirala. Matthew Smart agambye they want to translate every word of Ugandan music when they are restocking much of American nebirala. Honorable, it is okay that you do not know its message. What if Katikiro is aware of the message as a leader? Bamita Rutaborwa. Anti kati Katikiro bw'aba ali aware gw'olina obukakafu nti kyamanyi kye kituufu. Kuba kati ye naye okumanya kwe kuyina okuteekebwa ku test kyategedde kyekyo. Nalina lili puzzle nangamba kungu oba bino byenyimba tobitegeera. Genda owulirize Kimansa Nnaku Kimansa Mpalo, owulirize Walumbe Zaaya kuba gye myaka gyo. Omanye ebintu edda baatugamba nti waliwo omusajja omusoga yali talabanga ku kabaka n'ayagala nnyo okulaba ku kabaka. Lumu wabaayo emikolo gijja ndooza gyabanga nga boolaba oba ki waliwo kino ekintu kyaffe kyetutera okukola nga omwaka guggwako ekyabayimbi mu Lubiri enkuuka. Yes, enkuuka. Ndowooza lumu omusoga bamuleese dda kabaka bali abedda soono ayagala kulaba ku kabaka. Ndowooza yali oba kabaka Mwanga bamulaga bamugamba nti kiwuuli omusoga alingiza bw'ati ali mu bantu bangi alengera kabaka aseka aga no yajijinayire ni kabaka kakati batugamba awo wenyini obulamu bwe tebwaddamu kuwona kubanga kabaka yakosa interpretation eye mu Luganda oli agambye no yajijinayire ni kabaka kakati kati kubalinga alinga navumyani kabaka oyo bwe baba bamusalira omusango ejje mirembe twagikola ki twagivaamu. Kakati gine mirembe gy'eddembe ly'obuntu tetwagala abantu baffe bave ku music wa Uganda basobola omuvaako ne badda ku wensi endala ate nga bano badde bamugjeeyo. Ffe tubadde tukulira nga lingala wano yafuga lwaki wange Zaire ne Malawi bo baali baagaana okukoma ku nnyimba zaabwe. So in actually you're saying there is nothing wrong with what these musicians are doing. Nothing completely wrong. Nothing. Tuina amawanga wano kakati omanyi nti no Holland efuna omanyi wano mu Uganda tusalawo ebintu okusinziira nga bwe tubyagala.
Holland efuna billion eza dollar $2.3 billion paya ngezija mu buseegu 2.3 billion $2.3 billion ngezija mu buseegu. Why? Because omuntu okugenda eri bazita na red light districts bwoba ogenda mubya okugula malaya gyolaga osanga nga ne invoice weziri n'omusola asasudde olw'okuba nti kiri mu mateeka eri obwamalaya buli mu mateeka buwa omusolo ne malaya bamukebera tayinza nakudduka na waletiyo n'ebifo gye mulaga byonna bibeera gazetted era nga nabyo biri bikuumibwa era ekibagaggawaza ne bafuna ssente ezo akatale weekali wanakawana abasajja twalina minisita wano yafa edda naye nga bagamba yayimirira ne ku kkubo n'atuma gundi we bodyguard we genda omugambe nti minisita amuyita yafa kitegeeza oyo yali musajja wa katale naye nga yeekweka kiro abantu bagenda mu bimansulu nga beetaddeko enkofiira bambadde obukookolo eri ogenda n'olaba blue movie nga eri live nga bajja actingira awo nga wasasudde fe tugendayo ng'abalambuzi ne musasula sente z'okola mulabe ekonomi z'abantu bazikola batya naye kaakati be batugabira obuyambi be baweerera abaana be bajjanja kansa era bwe bayikyanga ne bagamba nti muyina kye mwakoze ekikyamu tugenda buli muntu abeera ku mavivi njagala funa kusimu but nga bwe tufuna essimu oga nti there is demand for what these people are singing. What they are doing is demand driven. Era singa demand bakatala ako tekaaliwo tebandi biyimbye kono lunaku nolo kyovola watandikirwa nga ndiri paza abuuza babiwulira gwe byoyagala tuyimbe byakimansa nnaku babiwulira edda nga tova mu ndongo nga tebakubye ku Congolese music kyogamba abakongo balekerawo okuyimba demand yavaawo twashiftinga twava kuoli tuliko yensi bweti bweri gwe iyo bwe nasigalira ebyenfuna ate ebyenfuna okufa tebittira muntu yekka yayimbye n'atafuna ne yaleese okutunda ebintu bye ku kivvulo ekitaakoze byononekerawo abantu butegeere bino ebintu si byabo ba gravity baliri pazo gravity bwakola ekivvulo ne kitakwata eyazze okutunda sumbuusa naye addayo naye ng'ayonoonese n'omwana eyazze ku kivvulo okwo ng'azze kutunda sigala addayo naye naye mu kuddayo eko olw'okuba alina amaanyi agasika omuntu n'amuggyako essimu ayiiya omulimu omupya ogw'okusika essimu ezo ennyimba mbi nnyo abalala bagamba ezo ennyimba nnungi kaakati kye mwetaaga mmwe kiri eki buli muntu kusigala na ddembe lye bagiyita bufe ogenda otambuza kalimi ledi yetaddeko oluyimba lwotayagala ng'ogiyitako ng'ogenda kweyetaddeko lwokola ki lwayagala ensi eryo lyeddembe ly'obuntu lye tugyagalamu otherwise gwe okulowooza nti kyolabira ddala ng'ekibi n'omulala alina kiraba nga kibi olwo obeera otandise obwannakyemalira enjuki z'olaba zino zitambulira zibuuka zigwa ku bimuli kubanga kwe zijja pollen grains kwe zijja nectar okitegeera naye kati ng'enjuki etandika okukuba olukuŋŋaana lw'enswera ng'etandika ozibuulirira nti toyireti mbi nnyo enjuki esobola kati z'enswera zikole ki ku bimuli so n'olwekyo buli omu agenda ye gyawulirira emiki emirembe fe omulimu gwaffe ng'abakulembeze kuteekawo ddembe abantu okweronderako kyemuva mulaba nti ne bwe biba biina byabufuzi buli omu alonda kyayagala okubeeramu era ffe kye tugamba gavumenti byonna ebirekera eddembe lyabyo bikole ebirekera obusobozi bwabyo bikole era abantu abangi kye balonda nga kikulembere kye batalunze kiveeko so n'olwekyo muteekeddwa okumanya nze bwe nzijja ne ŋŋamba nti babalekera eddembe so nno kiyinza n'obutategeeza era waliwo agambye awo nti mbidde naawe oyina abaana nzadde gwani akugambye nti mubenzadde temulimu gravity oyinza okuba nga ninamu gravity omutujju kati agenda okukula nga ye ebibye babiwera dda nga tabiwulira mu maka temusobola kubeeramu abaana bafaanagana
nze mu family yaffe nze Lawyer nzekka okay soka PhD ziri mu nganya nenga gwero ya weka nze Lawyer nzekka ze munabyabufuzi nzekka tibabiri namu bali ba professor Makerere wa besirikide temubamanyi nako so omuntu avaawo ye obeera wazaala abaana ono dokita ono ani onani n'omugoma kakati bw'alisanga ng'engoma baaziwera atojja kgenda okulaba ng'omugoma yakulabirira ng'oli mu katebe wali weekaddiyidde ennyonyi ajja n'agiteeka wali waggulu kuba ennyumba tuzimba nnene tuteekako helicopter pads kubanga bw'oli Katonda asobola okukuwa essente zigula ennyonyi ojja genda okuwulira nga yeye yegwako profesa nga yajjudde bitabo ajja akuta agatabo ganene bw'ati ayogera buli kintu naye talina ssente nze Adam Kungu Honorable Dr. Fred Mukasambide Ssebu tukwebaza buli lwakuno kufisa akadde okujja okwogerako naffe amina